naye kyendabye Rema Namakula buli omu yeetaagayo omukyala nga Rema Namakula amanyi ebintu by'okulumya. Thank you for tuning in ku MMTV. Webale nnyo okwekuumira ku MMTV. Thank you for watching MMTV each and every single time we come live and direct. Thank you for subscribing. Thank you for liking. Thank you for sharing. Bw'atandaba ku sharinga, bw'atandaba ku likinga, oba bw'atandaba ku subscribinga, nkujjukiza subscribinga wansi awo okoonako kye kigambo subscribe ekiriko subscribe omala okikonako okoonene ku kade akakagenda okujja akasembayo waggulu koba okoonako. Rema Namakula mukyala Hamza bwe ffenna nga bwe tumumanyi yafunamu ebizibu ne Eddie Kenzo emabegako awo wonna. Eddie Kenzo yagenda essaawa zino Eddie Kenzo ali Ivory Coast. Lockdown gye yamukwatirira bali ku nteesaganya oba bali ku nteekateeka za kulabika nga akomawo Eddie Kenzo. Naye Rema Namakula ayongedde ekintu okukyongeramu supu bw'ayimbye akayimba ng'awaana bbaawe ng'era yeebaza Katonda okumuwa omwami omulungi, omwami amutegeera oba omwami amubeererawo oba omwami amulaga ekitiibwa. Rema Namakula kuva mabega eri yayimba n'agamba nja kubeera mukyala dokita bw'anaabanga dokita ye nja kubeera ebyo nno biwero. Kati nayongeddeko akalala nayeebaza Mukama okumuwa omwami omulungi ennyo nga Ssebunnya Dokita Amuza. Yali ku interview emu Rema n'agamba abantu nga bali mugamba ng'atijja nnyo n'omwami. Rema Namakula n'agamba nze ate ndaba sinnaba omwami wange byankolera ndaba sinnatandika kumwagala. Kwegamba ng'ekintu akijanjawaza bujanjawaza nga ye alagira ddala tannatandika ku by'alina kukola, tannatandika kwagala mwami we engeri gy'alowooza gy'alina omwagalamu nga ye alabira ddala tannatandika. Tetumanyi obaga kino bwe kigwa mu matu ga Edrisa Musuuza kinaamuyisa kitya, naye kye tumanyi kaana kambaata ye nga bwe yagamba oba ye ttiimu Semyekozo oba ye tafaayo. Ye naye nga kyo ekijja sigalawo nti Edrisa Musuuza ye taata Amal oba ye taata w'abaana kubanga basharinga omusaayi gwa Amal. Ekyo kyo tekirivaawo era tewali asobola kukijjawo. Ngenda kubanga nkuwa akayimba akalimu gospel akalimu n'omukwano. Rema Namakula kayimbye nga yeebaza Katonda okumuwa omwami omulungi oba ng'ayimbira Dr. Amuza okumubeererawo mu bbanga lyonna. Ngenda kakuzanyirako mu maaso awo. Wekumire ku MMTV tusigale nga tutambulira wamu. Kyolina okukola kimu subscribinga, sharinga, commentinga awo otugambe kiki ky'olowooza kweno embeera Rema Namakula gy'ataddewo. Subscribinga awo wansi tulabike nga tweyongerayo n'amawulire. Omala subscribinga akakadde kagenda kujja awo waggulu, wakakadde we kajja nako okakooneko. Naye nga ye Rema Namakula ekintu ye tazikiza, ekintu akitutte ku level ndala nnyo era nga ne ku Idi we mwamulaba we yatwala omwami ne balabika nga ka Idi balina engeri gye baakacelebratingamu ka Idi special. Bayitako abantu batono nnyo be balowooza nti be bagwanidde okubeera ku mikolo. Wekuumire ku MMTV tubeere wano eno. Kankulekere video ya Rema eno ng'ayimba. I needed your grace more than I thought I ever would. You forgive more than I thought you ever could. I was stronger in my head, but truth is I need your grace. I need your grace. Lord, I need your grace. Grace, I need
need your grace. Lord, I need your grace. Grace. I need